Constituent Speaker Anita Amongi kuwali kuno abasajja b'emmengo bonna kwe bali kuno n'abaganda beebuza amagezi nabo kwe bali kuno ngenda kuba wekigwerugi buli mu kigenda kuleka ngo yanambiridde Gambo B wamwengalisanga ku mwenge Gambo B musonyo Gambo B wamwengalisanga ku mwoyo lwaki nti ebisale bisinga omuntu bwayogera ekigambo ng'akyogedde mu kiwulidde eba tebansobi ekigambo ekyo abakina ku mutima era akyogera kikakasa lwansonga nti basinga obungi muloza nti omuntu abatamidde mu bufunze abatamanyi lufumu luno muyinza gati ekyo nga kikalubu nnyo ne kankikuddemu nkikufundizeemu wat omutamiivu tabagambwa buli kyaba agenda kukola kyonna aba akitegeeza kati ebigambo bino njagala mbiwulirize bulungi nnyo mwenna abaganda ne bannayuganda mwawulidde ebyagenze mu maaso mu paalamenti ya Uganda era ne muwulirayo abasajja abaganda abeebuza amagezi abazze ku CBS ne boogera Olufalansa saako ne paalamenti yennyini okuwolereza Nakamwantette Sadolini mbu byayogedde si bituufu yaddemu AI kino njagala kibagamba mukitegeere bulungi nnyo buli muganda yenna gy'oli nkutegeeza saagala weemamaaze saagala weebuze magezi ebigambo Speaker Anita Amongi byayogedde yabadde abitegeeza ngera ne Mukama abadde ng'abyogera lunye nti abaganda bagenda bakolako nga bwe baagala kino njagala kibagamba nze nganze omuganda ne baganda bannange tetwetaaga kwetonda kwa Speaker Anita Amongi lwaki nkiddamu tetwetaaga kwetonda kwa Anita Amongi olw'ensonga nti ebigambo nga bwe yabyogedde yabadde abitegeeza ebyafaayo kabitandikire ku ye n'abalala bajja kuyiga okwetonda ku mugamba yeetonde eriffe tekugenda kujjawo bukyayi bw'alina ku mutima bwe yakozesezza ne Mukama bw'akozesa eri abaganda njala bategeeza nti omuntu bw'afulumya ekigambo ku mutima aba akitegeeza wattu bw'ajja n'akwetondera ng'obufoosinzi oba mu kuswala kyabadde ategeeza mu mutima kiba kimuvuddeko kiba tekimuvuddeko kiba kitegeeza nti akyakirina mu mutima ekitegeeza ne bw'akwetondera bamala biseera oyo si yasoose okuswaza n'okujolonga Obuganda abantu bangi bazze baswaza Obuganda bakujolonga ne beetonda ne kikobaawo abaganda muliko maddi okubeera n'empisa ng'empisa tezibayamba buli ajja n'abasimulizaako ettumi n'agenda oli najja n'abawumula n'amaani ajja ne yeetonda oli n'abana n'abavuula najja n'amaani ne yeetonda kabaka ne bamuvuula ne bajja n'abamala beetonda bo ne bagenda ekyo tukiganye teri kwetondako asigaleyo twategedde obukyeyi batulinako ekyo period kubanga kye yakoze tekigenda kuvaawo ne bw'aneetonda era buli muganda gwolaba emmengo ng'agamba Speaker yeetonde oyo si muganda ekyokubiri bantu ba Museveni bagezaako kuziba bituli ensobi ze bamanyi nti Museveni azikola ne Mukama ne Anita Amongi nga bavumirira Obuganda kale omuganda yenna gw'osanga ng'awoza mbu Speaker Amongi yeetonde tetwetaaga twetondera kubanga si gwe gusoose okuvuma abaganda n'okubajolonga Gambo B wamwengalisanga ku mwenge Speaker Anita Amongi byayogedde yabadde abitegeeza ne bw'aneetonda tekijjaawo nti ki Obuganda tabaagala n'Obuganda tabwagala 1 ngoyagala okutegeera ebintu bino obulungi ennyo njagala owuliriza ebintu bino gwe wenna ayagala Obuganda sigala ng'okimanyi nti bukyanga by'obufuzi bituuka mu Uganda tebifa valingako Muganda wadde mwebuzaabuza nga bafuka bana bukimanyi Museveni tabaagala ne bafuga nabo tebaagala wabula ndabagambye tugenda kuyisa Anita Amongi bubi nga ye omuntu so si abantu bebukebya gy'ava nedda n'akamijjako n'akamukolera yesobola kina bagambi nti ekigwaro gikyaleero kizibu muko era njala kyongerako mbagambe gwe wenna awuliranga abaganda bakuwunyira ziizi bakutama njala kutegeeza oli waddembe okutunda akataako oba poloti oba ekintu kyonna oba tolina kyolina odde ewammwe teri agenda kukusangayo wano waffe mwatusangawo teri agenda tujjawo gwagamba nti abaganda babiri bakuwunyira ziizi kiki ekikubeeza mu baganda ababiri oli waddembe okudda ewammwe n'otuula teri agenda kukulumbayo ekirala naffe tukimanyi mutwagala yensonga lwaki teri muganda alina ttaka mambuka teri muganda alina mataka mu bukiikakkono mu bukiikaddyo n'amaserengeta abaganda bonna engalabiza baziwummuliza waabwe mu Kampala mwe mujja muzunga nga mutunoonya okujja waffe mu Buganda era ffe abantu abatulinaako obuzibu tetulina buzibu nabo naye abantu abatuleetako obuzibu ntuleka enkwezenge tetujja kukkiriziganya nabo gw'owulira nti Obuganda obukyayi toyagala baganda kwatamu ebintu byo odde ewammwe teri agenda kukutanya kuba teri muganda agenda kuva mu Buganda ajje mu North teri muganda agenda kujja ajje mu East teri muganda agenda kujja mu South oba mu West omuganda asigala mu Buganda yensonga lwaki mu Baganda naawo abaagala Obuganda n'obubeeramu emirembe babubeeramu so tukoya akamanyira akasumagiza eyalira okumanyira abaganda n'okumanyira Obuganda tetwetaaga apology kubanga tegenda kujjawo kirowoozo kyalina munda already alina obukyayi ku baganda ekyo mukitegedde ng'oyagala okumanya enkwezenge nti nnyingi wulira omusajja ono gwe bayita Honorable Mpindi omwami ono ebbanga liweze abeera ku CBS okwo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'alumba Kyagulanyi njagala otegere nti mulimu abaganda ono siroza nti mu Muganda
Ekisokera ddala mbadde sagala nnyo kukozesa bigambo bino eri omusajja ono naye ebbanga limulabidde ng'ayogera bitakwatagana kamuyiseemu eggaali mu Kigulalugi ajja kitegeera. Mukulu Honorable Mpindi Mwancha ali mu Kigulalugi wagambye nti wakutte essimu oba olukomo n'okubira Nnaalongo Sado Linanita Amonge omubuuza ku bigambo byayogedde n'akugamba akatambi bakakozeseza bya bufuzi bakateekamu ayita nabyogera. Mukulu Mpindi njala kubuuza oli member parliament akiikirira abaliko obulemu gwe nga gwe wabadde mu parliament wawulidde ki nga tonnakwira speaker Anita Amonge essimu mubuuza wabadde mu parliament kiki wawulidde? Ekyokubiri tukoya Abaganda abeewunzika ng'ebiwuugu oba ebinyira nga muwolereza abantu abaswaza Buganda gwagamba tuli member parliament na parliament wabadde gwe wawulidde ki nga tonnakwira speaker Anita Amonge mwogerera omwami ono yono ekyomukusa omulungi n'agikwata nemugamba mukama wange biki bino nga tukoze bubi nnyo n'aziramu mu bigambo bye n'aŋŋamba nti Haji apita Haji omanyi njagala enkola gye nkolaganamu n'abantu wano omanyi njagala gye njagalamu nammwe Abaganda omanyi njagala gye njagalamu amawanga ag'enjawulo n'amadiini ag'enjawulo. Statement eyo nga w'ogiwulira si bw'eri wabula waliwo akantu akawongerwako kesaabaze nti nkoogera ng'agamba nti nze nagamba nti ensonga eno abantu bagitaddemu tribalism ensonga eno efuuse tribal nnyo kati ng'agamba government chief nti kakasa nti Abaganda abo ensonga eno tebagifuula tribal nti ya Buganda yokka naye engeri gye bakifuulamu ne bakakomya wali ne bateekako ekirala n'abuuza nti lwaki kakoma wakati ate ne wayitawo akadakiika ebigambo ebirala ebyasembyayo ebitakwatagana ne bino ne bijja oba muntegeera bulungi lwaki Honorable Mpindi n'emmedi nsereka kukyaza ku CBS okuvuma muzzukulu wa Buganda kyabula n'okwogera bitakwatagana muwagira Museveni sirabangayo mmotoka etalina mipiira nga yafa eba ekola bulungi beetegeera. Honorable Mpindi ekyakumenya amagulu nfuuka mulema kyatwala n'obwongo ku bbanga limaze nga nkola buli mu studio ya CBS ekyatwala amagulu kyatwala n'obwongo tolina gogenda kumatiza oli mu Buganda mwoleekaanira ng'Obuganda babujolonga ne mujja ne muwuliriza Museveni tukoye enkweze kuba tegedde Museveni emulabe waffe teri mmotoka etalina mipiira nga gyafa n'etambula naawe kenyini bw'obanga tolina magulu kitegeeza n'omuntu waggulu tegakola omutwe tegukolerako ddala tolina windows era toddangamu wadde okugera ekigambo kyonna sigala gy'oli tukoye enkwezenge kyekibadde Ekigulalugi kya leero nkifundikidde katugende ku fidi yatuleese. Ngenda kubeera mukambwe mukko munansonyiwa abatayagala bukambwe ngenda kubeera mukambwe mukko katandikire wano mbalamusizaako Baganda bannange mwonna kansoneti buli bulungi njala tutwala omukisa guno oba njala tutwala omukisa guno okubategeeza nti akamanyiiro ak'Abanyarwanda kasuse Buganda wattu nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'omuloopera nti ebikolwa bye bakoze Abaganda n'Obuganda biyitiridde jjuzi wano wasanya kauli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja futubadde Mmengo gy'obeera nti ali ku malalo g'abantu abaafa batategeera bwe yabadde asindisi abakungu be bamafiya bali Mmengo ogenda otuuza Kaggo owessaza ly'Ekyaddondo omujja ku muyafesi ye ebikolwa bye bakoleddeyo n'ensobi sizitenda nganza Omuganda kuba kulinnyirira nakumalawo kitiibwa kya Buganda kyonna okiteeka wansi mu nsi ze tulimu zino ebbendeweera y'eggwanga ne langi zaayo ziweebwa ekitiibwa naye mu Buganda buli kimu batandise okkirinnyirira nga bwe ngenda obbalaga. Abakungu bano badidde bendeweera ya Buganda yennyini eri mu langi enjeru n'eya bbululu ne bagikolamu ekituuti okwalinnye owessaza omujja ekimenya obulombolombo n'ennono za Buganda okulinnya ku bendeweera ya Buganda. Ekyo mukira bulungi nnyo kino okulinnya Obuganda n'otandika obbujolonga n'oddira kkala za Uganda Buganda za bendeweera ne muzitona omusajja omukulu eyeeyita owessaza omupya zizio bendera ya Buganda era ono tunywa omukisi waali baabo ne baddira kkala za Buganda ne bazundamu ekiyitirirwa omwami najja n'alinnyako owessaza omulamba nga teri wadde muntu ali abaga nti kkala ze mulinnyeeko mbi temusobola kulinnya ku kitiibwa kya Buganda beebo n'abasajja bali Mmengo bino byonna tebasobodde bibagamba era tewoli yadde yakyogeddeko nti ojja otya kkala za Buganda n'ozisiba ku kituuti n'ojja n'ozirinyisaako omusajja nti musajja wa Kabaka era yakulira essaza gwe mwatuuzizzaako
Chicho ezo kale eno njeru eno ya bulu ngera bozira ku bendera ya Buganda obala abaddewo wale bulungi nnyo. Alright, awo tuvuddewo bulungi. Kati kantandike wano akatambi katandise mu butongole. Ssaabasajja Kabaka onawoli nsaba okukuluma kutu okutegeeza ensonga zino wammanga. Wetwogerera essaawa zino Buganda busaanyeewo ng'ettaka lya Buganda lyonna litundiddwa. Ndi musanyufu mukko nti nnaku gye zivuddeyo katono wagenda n'olambula ku ttaka lyo ery'ekaazi. Naye abasajja abaakutwala okulambula ettaka eryo bonna bakozi b'amayiga era batasobola kulaga kituufu wadde bwe kituufu wali okimanyi. Mwenna batasobola kulaga Ssaabasajja Kabaka agenze ekaazi bw'ati bwe yali. Awo saagala tulwewo nnyo kuba mwadde mumulabye. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nkutegeeze nti bwagenze okulambula ettaka eryo ery'ekaazi, ettaka eryo erisinga obungi lyakubibwa ebbeeyi wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengeja n'abasajja abakola mu Buganda Land Board. Ekisinga okunkwasa ennaku eruma abali mu lubuto nga tebategera kiri ku nsi nga tebannagijjako nti bakukweka ebintu bingi nnyo. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutokuloopera okutegeeza nti ettundutundu ku ttaka eryo lyewalabye eryadde liriko amakolero agandi gazimbiddwako. Wattu ettaka eryo Mayiga yaliguza muto wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta ku buwumbi bw'ensimbi era kyekyo ekitundu kyewalabyeko amakolero. Ettaka lyo libaddeko enkaana lyatuuka n'okuleeta akakiiko akanoonyereza ku by'obugagga eby'ensibo by'eggwanga aka Parliament akakulirwa omukulu akasindikibwa ne kasindikibwako omukulu Bega Sseggona agende alabe ki ekiri ku ttaka eryo. Sseggona bwe yagenda okebera ku ttaka eryo yazuula emivuyo mingi nnyo wabula yaweebwa ensimbi ekyojja mu miro n'atasobola kuwa Parliament report oluvannyuma lw'okusanga nti ettaka lino lirimu Mayiga lirimu ne muganda wa Museveni Sodo Kaguta era ensimbi zayisinga na mikono lipoota Sseggona akali amaggwa teyagiwaayo. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti ettaka eryo lyonna Mayiga alitunze alimazeewo n'abantu abalabye effudde batakigwanyizi okutunda ettaka lya Buganda. So lyekataka lyobaddeko nti ettaka lino baalitunda era Mayiga alitunda ng'aliguza Sodo Kaguta muganda wa Museveni obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. Lwakuba nti ekiro bategedde nti ogenzeeyo baatandise okutuula obufofofo era okusinziira ku sources zange ziŋŋamba nti wasanyakawo Charles Peter Mayiga ne bane batunda ettaka eryo balimu panic okwagala okuzzaayo ssente oziddiza Sodo ate yateekako dda investment n'abalabe baaguza ekintu ekitajja kusoboka mu budde buno nga bwe buli. Kale njagadde okutegeeza nti gyewagenza okulambula amu ku baagula ettaka eryo Mayiga bye yaguza kuliko Sodo Kaguta mutabani wa muganda wa Museveni y'omu ku baagula ettaka eryo ery'eggaluga. Awo tuvuddewo tugenda gikwata mpola. Tugenda gikwata ki mpola. Era njagala mbeere bagumiikiriza video tugenda gikwata mpola. Era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera n'okuwa kye tuyita ebiriwo essaawa zino ku ttaka ly'essaza ly'Ekire essaawa zino nga nalyo Mayiga yaliguza abasajja Abanyarwanda essaawa zino nga bwe liri ngenda kulaga engeri gye balitemeetemeemu okutuuka lyonna liggweewo oyo okontegeera ensi nga bw'etambula omusajja bw'atunze Buganda. Eryo essaza ly'Ekira essaawa zino bwe liri ettaka lyonna balitunze liweddewo. Wola ebisaakaate byonna lyali ttaka lya ssaza lyonna litundiddwa. Ezo petrol station nazibalaga dda, kuliko n'abazimbyeko maguloofa, kuliko abakoze buli kimu kyonna omusajja amataka agatunze akola ki agamalawo. Eryo essaza ly'Ekira lyonna nga bwe liri ettaka lyonna lyatundibwa, abazimbi bazimbye, abakyayula empenda olyoka otegeere nti ebintu mu Buganda nga bitambula si byangu, akasajja ettaka lyonna kalitunze kalimazeewo. Ebyo n'ebizimbe mulaba ebikomera byonna ttaka ly'eggombola y'Ekira. Lyonna baalitemamu poloti.
lyonna wonna omulaba wali kati wali ebizimbibwa n'ebikolebwa essaala lyonna ttaka lya Bwabuganda Bwabuganda ery'eggombolola ly'ekira lyonna Mayiga alitunze alimazeewo ng'akozesa Buganda Land Board n'abasajja Abanyarwanda baguze ettaka lyonna alitunze lyonna amasaza gonna agali kumpi ne Kampala agatunze gonna. Alright. Ekyo ndowooza mukitegedde naawe tuvuddewo kati njala tugende ku nsonga endala. Njala tugende ku nsonga endala. Mwenna Bannayuganda n'Abaganda nsaba obbaloopera muwulire ensonga zino era nnume kutupa Ssaabasajja Kabaka muloopera ensonga zino. Ssaabasajja Kabaka ebintu byonna bye walabye mu ssetteeserezo w'eggwanga byonna byabadde biteeketeeke era nga bizannye. Bannayuganda mwenna njala muwulirize wantu wano bulungi nnyo. Ku lunaku olwokutaano Parliament beereeteesa ku mwanyi Muwanga Kivumbi ne banne bonna nga bwe bali omuzannyo guno baali bagumanyi. Era Muwanga Kivumbi yasooka kwevumba kafubo n'Anita Amongi nga bate bagenda okuzannya omuzannyo guno. Oluvannyuma Muwanga Kivumbi yafuna essimu okuva wa Yoseri Lutabayisiro mutabani wa Karekezo okumala eddakiika 4 nga boogera ku ssimu nga babawa instructions ekyo bagenda okuzannya mu comedy ono. Era buli kimu kyemwalaba yali comedy muteeketeeke ng'ogyeko owekitiibwa Julius Ssenyonyi atamanya bigenda mu maaso saako n'abamu abali ku ludda oluvuganya abatono nnyo abali mu Nuupu n'abasigadde bona bali mu comedy. Y'ensonga lwaki nti omukyalo ono Nnaalongo Sadoli ne Anita Amongi yawa buli muntu yenna ali ku ludda lwa Mayiga, ku ludda lwa Finito Mpuuga omukisa okwogera for the first time era ne bajja oluzungu ne bajja briefcase gwonna gwali muzannyo ogwali mubale. Byonna bye mwale press conference Muwanga Kivumbi ng'akola gade makweka nsaano olwo ne baali bamaze okukkiriza Museveni ensimbi zibagenda okufuna okuyisa etteeka eryo ono yenadde Katemba. Wabula empewo za Buganda nga bwe zitasirika bwe zitandise okwenunula zitandise okuswaza abantu. Speaker Anita Amongi emmando yamulinnye ku mutwe n'ayogera ebigere badde nabo mu meeting already nga bakimanyi nti Abaganda tebabaagala era nga bwe bagambye nti Speaker Anita Amongi empewo za Buganda zamwongezza ebyama. So byonna bye mwalabye yabadde Katemba musasulire tekuli kyadde kitegeeza kibadde balina okutegeeza badde bakola muzannyo gwa Museveni olw'ensonga nti badde basasuddwa okukola ebintu byonna nga balina okubikola. So tebayi muntu n'akulima tekyali mu Parliament kyabadde kyamakulu nedda byonna byabadde byakiyaaye. Kati nno wano wali okulya n'okkomba essowaani. Okumanya waddewo okulya n'okkomba essowaani mu katemba ono. Bw'otunuulira nti musajja Bokolo Finito teyabaddewo yamusomedde speech yabadde Dr. Bedi Bwaneka era ng'amaliriza agandi ekitongole kyo bakijjewo. Mayiga wasanya Kaloli Saalonga Mulengejja bwe yazze okola statement yagikoze ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'ogwa Twitter. Naye wiki yonna abadde yafuna information tebagenda kuteesa n'okujja ekitongole kya UCDA. Wabula njagala omuntu yenna omukulu ali wano ombuulirewo Mayiga statement kigi yawandika eri official eyagenda mu Parliament oba bamuyitako nga ex official oba omuntu citizen concerned nga Katikkiro wa Buganda okwogera ku mwanyi statement eri ludda wateriiwo. Lwaki teyagiwa Buganda Caucus egisome nga baga nti eno ye stand ya Buganda ku kitongole ky'emmwanyi oba ku mwanyi? Lwaki Buganda Caucus tebagiwa statement ya Mayiga? Lwaki yakoze statement nga ye eyawukanira ddala kuza banne? Era statement ye bwe yagikoze teyanyenze ku kintu kyonna ko bonna abajolonga Kabaka ne Anita Amongi okuvuma Obuganda talina statement ina giyakoze yo sobola kiyasiise bwe yatadde statement ye mmwanyi n'akavalinga ebintu byonna Anita Amongi byayogedde kubanga kyaliwe. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. So bano bonna abantu omuzannyo bagulimu bababuzabuza mugenda tegera information mugenda tegera information lwe mugenda kutya. Bano bonna omuzannyo bagulimu era ensonga lwaki bakoze ki. Mayiga yawandiise statement ku Twitter ne ku Facebook. Njagala ombuulireyo
official statement ya presenting mu parliament ngaayita mu Buganda caucus obanga bamuyisenga official oba citizen concerned akikiri abaganda ajja presenting side ya Buganda ku kitongole ky'emwanyi tewali kibamu tewali kijibojiwe yalekera wona era asirika busisi yakoze bukozi ka statement ne kakavalinga ebintu byonna byali bino mubuuzibwa one statement ya Anita Amonge yakoze teri mengo yajogeddeko kabe mayiga yajogeddeko kitegeeza nti kivunwa ndi bana abantu bamanyi omulimu gwo bakola bakulya mu 7 tugenze maaso awo tuvuddewo tujja kuddawo oluvannyuma nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka omuwaabi era omuloopera mutegeeza nti mu memorandum of understanding mayiga gye yakola ne Museveni mwalimu okutta akayanja ka Kabaka n'okutta ebintu byonna ebiri mu Buganda abaganda njagala mutumire vidiyo eno mugenda kaaba abaganda njagala mutumire vidiyo eno mugenda kaaba akayanja ka Kabaka ebitundu 35 kafu njagala oyiteyo gwe kennyini okwate ekifaananyi bwebata ogenda oyitewo okwate recording video tunga akayanja ka Mwanga kafaana ojja kaaba kako Mr. Lumbuye ogamba otya eno ennyanja ya Kabaka ogiraba yonna yeyeezibye ogiraba Katikkiro yatugamba agenda gikola bagiddaabirize bulungi naye ino bali namukuteekamu mayuuni balimiramu mayuuni ndowooza ogiraba Katikkiro Mayiga yatugamba okukola ennyanja ya Kabaka ali ku kinga eziba eggwawo yatugamba okukola ennyanja eno ayagala nnyo Obwakabaka singa amabanja Kabaka ali ku ki ogiraba ogirengera nanti kamera yange si nnungi nga omanyi kusatimya tekino munnange naye ndowooza essimu ogiraba ennyanja ogiraba ennyanja ogiraba erimu ttaka nga woogiraba wano wonna waliwo amazzi ogalaba yazigenda mudda ettaka ennyanja era egenda eggwawo mpola Katikkiro ali ku ki eyagamba nti ayagala nnyo Obwakabaka ogiraba right mumaze ogirabako ekimala kati njala tutandike muwulire vidiyo bulungi nnyo Yoseri Tibahabulwa tatandise leero okwagala okusaanya Obuganda n'Abaganda yajja mission agimanyi buli omu kwata olupapula recordinga buli kyenjogera ogenda kissa woolino kisanga oba woolino kissa ojja kutya mu butongole akatambi katandise Yoseri Tibahabulwa Museveni tayagalangako Buganda tayagalangako Baganda naye bajjajjaffe bakola ensobi eno bagikola batya fe abazzukulu ne bakitaffe gye basasulira abayamba Museveni tebamanya bigendero lya Museveni ebyali bikusike kyekisooka nkiddamu ensobi bajjajjaffe gye bakola tebamanya bigendero lya Museveni eri Buganda n'Abaganda fe abazzukulu n'abaana betuli mu kusikira essaawa zino kubanga tebamanya yensooka okubonaabona kwa Buganda ng'oggyeko kuli okwabufuzi b'amatwale nga baakajja wabula kuno nga tuyingidde ebyobufuzi nga batuleetedde ebyobufuzi we watandikira okubonaabona kwa Baganda n'okubasaanyaawo nga temumanyi byonna byatandika wakati w'ebyobufuzi ebyali byakafandalinga eddya ly'obukadde okubagana obwajjawo wakati wa muzzukulu wa Buganda ne Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Muteesa bwe baali bamaze omuwayiriza okudda mu byobufuzi abasajja era nga bola bali emmengo abamuteeka mu lutalo okutandika okuwanyisiganya ebigambo ne muzzukulu wa Buganda Ben Kiwanuka wano wava akabasa nga bafominzeewo KY ne DP ne baleka muzzukulu wa Buganda Ben Kiwanuka obutamu omwaganya kusinkana mukama we kwogera bigambo byandibadde ayogera ensi etegeera sayidi ye era tebawaawo omwaganya bonna okuba nti jjajjaffe ebyobufuzi Ben Kiwanuka yafuna omwaganya gonna okwogera ne Ssekabaka Frederick Muteesa era bali abasajja mu kifo ky'okuteekawo entabagala bo baateekawo muwaatwa okwawula Obuganda n'okwawula Ben Kiwanuka okutuuka okuba nti musajja mukulu Ben Kiwanuka baamutta wano we wava obuzibu
bwe bamala okutta Beni Kiwanuka Museveni n'Obote nga bakulyetinza olutalo ye Museveni yamanyirawo nti ye Museveni n'Obote bamanyirawo nti mission yaabwe ey'okusanyawo Obuganda etandise. Njagala osiga ekifaananyi ekiriwo olwaleero abalwanyisa muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi abali Emmengo nga bali mu Buganda bagezaako nnyo okumusiiga ettombi n'okwagala mufaananyi ekifaananyi kyalwa ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda byemu byennyini bino bizembi bagamba naye ku luno tekuyingira kusoboka tugenda balwanyisa paka kuwulira bubi tukoye okusanya Obuganda nga bannabyabufuzi muli Emmengo mwefula basajja ba Kabaka ekyo tekigenda kusoboka tugenze ku nsonga ey'okubiri. Abantu ababiri bano okuli Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa abamuli ku lusegere bamuubisa ne bagaana okumutegeeza ebizibu ebyali byolekedde Obuganda. Ekyavaamu kino okulwanagana wakati wa muzzukulu wa Buganda n'obujjajjaabwe ne kiwa Obote ne Museveni omwagaanya okusaanyawo Obuganda ne Buganda nga bwe kiri olwaleero. Tugenze mu maaso. Ng'embaga nti olutalo lwa Museveni n'Obote obuyinza n'amaanyi okuba nti batandikira mu missoni zaabwe ez'okusaanya Buganda ne Uganda. Mu ntandikwa Obote yali afuuyirira kanwe basikirize Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ajje mu byobufuzi kye yakola. Era kigambibwa nti olunaku Ssekabaka Muteesa lwe yakwata Bibbuliya n'alayira ng'omukulembeze wa Uganda awo Buganda bwakoma okukola bannakigwanyizi bannabyabufuzi ne batwala omukisa ogwo nti Obuganda bagenda busaanyaawo. Obote nga bwe yali mu kiseera ekyo nga yeeteeseteese yamanya nti Obuganda abumaliriza okusinziira ku kiki ekyaliwo n'okutuusa ekiriwo olwaliro atabwe mazima. Sserwajja Okwota essaawa zino ayagala okusinga bannanyinimu Entana Mayoseeri ali mu buyinzi essaawa zino yali ng'akola mu kitongole ekikesi ekya State Research Bureau era Museveni yasoma obukodyo bwonna obwa omugenzi Obote obukodyo n'enteekateeka zonna Obote zalina ez'okusaanyawo Obuganda. Olw'okuba nti Yoseeri yali mu bitongole ebyo ng'ate Obote amuleese Museveni yakozesa okusoma biki ebyetaagisa okusaanyawo Abaganda ng'era wasekete ne gavumenti y'Obote nayo gisuula. Wattu n'Obote yasuulibwa Obuganda ng'alese abukyankalanyizza awo Yoseeri waafunira oluwenda okuba nti atuukiriza missoni ze nga yeyambisa ebiwandiiko Obote bye yali alina. Akabasa katandika mu 1980 Yoseeri bwe bamukuba akalu n'enkoona n'enywa ng'akalu kano omugenzi Dr. Paul Ssemwogerere ye yali akawangudde. Mu 1980 Obote yabba akalu ka Paul Ssemwogerere oba obuwanguzi bwa Dr. Paul Ssemwogerere. Era Yoseeri n'agenda mu nsiko okutandikawo olutalo mu Luweero. Naye Yoseeri yamanya nti banne be yeesibamu Abanyankole baali tebamwagala. Yayina kukola kintu kimu kunoonya bantu ki abamwagala era tebamusapootinga. Museveni kennyini yajja mu Buganda we yasobola okusanga abantu abasobola omuyamba. Mu biseera ebyo mu Buganda mwalimu ebibinja by'abayeekera bingi nnyo ebyali byeekirira mu Buganda abasibisinga obungi byali by'Abaganda. Mu bimu ku biwayi bino ebyali by'Abaganda Museveni yayagala obyeyungako naye ne bamulemesa olw'ensonga tebamu baali bamumanyi. Ku bantu abaali bamumanyi obulungi mu mwali omugenzi Dr. Rutankome Kayiira eyamanya Museveni okuva e Tanzania ng'abala bonna tebannamutegeera. Dr. Andrew Rutankome Kayiira yategeeza banne Abaganda nti tebateekeddwa kwegatta ku Museveni wabula bajje beegatte bo ng'Abaganda bataase Obuganda bataasire eggwanga Uganda. Mu bantu Dr. Kayiira lwe yayita okuba nti bagenda okuba nga batuula kwogere ku nsonga zino ng'Abaganda ne Bannayuganda mu mwali abantu bano wammanga wuliriza bulungi nnyo. Dr. Andrew Rutankome Kayiira yayita olukungaana oba meeting ey'ekyama eyalimu abantu bano kudisikasinga ku butya bwe bagenda okweggyako obufuzi obwaliwo. Muno kennyini yagituulamu nga yali agikulidde. Kwaliko omugenzi Dr. Sulaiman Kigundu, kwaliko omugenzi Kamyankwanga, kwaliko Kiddu Makubuya ndowooza naye kati omugenzi simanyi bulungi. Kwaliko Alihaji Nadduli ne omugenzi kati Saamu Njuba n'abalala nkiddako n'abalala bali bali mu meeting ng'Abaganda abaaliwo n'abalala besobodde kumenya amannya gano. Dr. Rutankome Kayiira yabagamba nti Obote abbye obululu bwa Muganda munnaffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Yoseeri gwe musugumbiza naye Museveni si munnaffe yakajja era tetumanyi bigendererwa bye. Bano bw'amala obategeeza ebintu bino n'abagamba mujje tugatte amaanyi tusobole okulwana temugenda wa Museveni
ompulira bulungi nnyo bamala okutegeera ebigo bya Kayiira kuba Kayiira baga nti mission ya Museveni mugimanyi naye nze ngimanyi mujje tugatta amanya tusobole okulwana okutaasa eggwanga Uganda n'okutaasa Buganda. Dr. Kayiira yategeeza baganda banne nti mbeegayiridde mu nsonga zino temuyingizaamu omulangira eyali alidde Namulondo kati nga kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Nkiddamu Dr. Andrew Tankome Kayiira yategeeza banne baganda banne nti mu nsonga zetugendamu ez'obuyeekera zino temugeza ne muyingizaamu omulangira oba Ssaabataka eyali alidde Namulondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri kati kabaka mu mission eno gye tulimu tugikole nga ffe bwe tunaba tumaze ogikola then tulyoke tuzeowa kabaka na buli kimu ng'abaana ba Buganda. Abasajja bakulu bano baava mu meeting ku bonna tekuli yatwala bigambo bya Dr. Andrew Tankome Kayiira ng'ebigambo eby'omugaso. Wamala ofubutuka mu meeting eyo ekiro Alhaji Nadduli oyo ali Luweero ne group ye bagenda buterevu nga basinkanayo seti babulu ekiro nga bamutegeeza nti munnange tubadde Kayiira atugambye bigambo bino ABCD naye tukoze tutya yose iringe yayina enteekateeka ze enkambwe yabagamba nti oyo Dr. Kayiira mumuleke talina makulu mujje twegatte tusobole okubanga tujjako gavumenti nze njaba buli kimu kimwagala era n'obwakabaka bumwinjabuzza buli kimu naye ebintu bino byonna bamala okwogera ewa Museveni yaboogereza mu lulimi oluwomberera bano wattu bakomekereza bayambe Museveni naye ekizibu ekiriwo Museveni yabagamba nti ebigambo Dr. Andrew Tankome Kayiira byayogedde bisosola mu mawanga ate nga ye Museveni si musosoze mu mawanga olwo atandise obafumba bano obakyukira obwongo bamaze okuva mu miiti gya muganda munnaabwe bagenze wa Museveni bamunyumiriza Museveni baga nti oyo Tankome Kayiira akyusa ebigambo by'okusosola mu mawanga nze saze kusosola mawanga njala ggwanga nga liri wamu. Mu kuddamu okwo Museveni yagamba gurupu eno Kayiira mumuleke ng'ali yekka twegatte tulwane kyonna kyemwagala mujja kifuna era n'Obuganda bujja kuddawo buli kimu mujja kitegeera nga bwe kiri nga tumaze okuwangula. Museveni era yongera n'abagamba nti nze kyennwana kiri ekintu kimu kwe kufuna obuyinza n'okutereeza emirembe mu ggwanga Uganda. Bwe bamala okukkiriziganya ne Museveni bagenda mu maaso n'okuba nti banoonya ensimbi n'okunoonya Abaganda abeyunga ku Museveni ogenda okulwana. Mu ekyo bwe nabanyumirizawo katono emyezi ng'esatu emabega ne mbagamba nti yensonga lwaki nti bano abasajja baagaana okuyamba Dr. Tankome Kayiira ne bayamba Museveni era ne batuukira ne Ssaabasajja Kabaka gye yali najja n'ayingira mu lutalo butereevu ng'amaze okulemesa munnaabwe Kabaka waayingira mu lutalo. Mutegedde bulungi nnyo ngeri tugenda ku speed oluvannyuma ennyo ng'olutalo balugenzeemu luwedde bamaze otuwangula waayita akaseera mpawe kaaga Yoseri gwe baayamba n'abeekyusiriza n'atandika kukinya omukwomu mu byenfuna n'okubatta era bwe baakikola Museveni n'atandika obbakola ekyajabu n'okutuusa olwaleero kyakyabakola. Omu ku bo nga tannagenda ennyindo gye zirembekera mukoka omugenzi Dr. Sulaiman Kigundu yagamba nejjusa olunaku lw'essaatwala bigambo bya Dr. Andrew Tankome Kayiira nendekawo muganda munnange n'engenda n'Omunyarwanda Museveni amaliriza nze ng'omuntu famire yange n'Obuganda bonna abumaliriza nejjusa olw'ekikola kye nakola okuleka omuganda munnange musajja nzise era ng'andi mwavu. Wano mutegeddewo bulungi nnyo abala bonna ku mannya ag'emmenye wano wammanga okuli Dr. Kayiira ono mufu Museveni yamutta Sulaiman Kigundu ono mufu Museveni yamutta Kamyankwanga baamutta Dr. Kiddu Makubuya oba yakafali senti simenere Museveni era yamutta Haji Nadduli amuttidde abaana yamufuula kintu kiri awo Saamu Njuba yakomekereza atutene mukazi we ng'akoze ne byagala okukola munamwavuwaza n'afa n'abala mpola mpola nzo mutegeddewo obulungi nnyo. Kati ku video gye nabakoledde ku lunaku lwokutaano bategeeza ne ku lwokusatu nti Museveni alina ekizibu kyekirwa bajja ne mission ng'Abaganda tebagimanyi ey'obukyayi ey'okutwala ebintu byabwe kati wano wali okulya okukomba essowaani nga bwe nabategeeza nti Museveni ettaka bajja balyagala lyonna era nabamenyedde abantu bonna balina ettaka
Uganda. Era kyentegeddeko olwaleero nti ezimu ku square miles z'omugenzi Frederick Gisa Lwejema eziri Mubende ziri miles oba 7 zitundibwa obuwumbi 17 n'ente zaako nga tebaagala kukola losi oluvannyuma lwenajjo ebyamani bikuba ku meeza. Nkiddamu olunaku lwajjo famire y'omugenzi Gisa Lwejema ng'erina miles ndozanga musaba zitunda obuwumbi 17 n'ente zaako bakendeeze losi oluvannyuma lwendabambudde information efuluma buli muntu n'akwata ku mutwe. Kubanga basinga obungi information bate mugirina nga ne public tegirina. Nkiddamu family y'omugenzi Gisa Frederick Lwejema bali mu kutunda erimu ku ttaka eddene lye baatwala nga bali tunda obuwumbi 17 n'ebisolo byako bakendeze ku losezi n'amataka amalage balina n'abala bagenda gatunda kubanga ensi yategedde kiki kye balina. Bwe bategeezezza nti bamala okuwamba mu biseera ebyo Kakensa Dr. Suleiman Kigundu yali ku board ekwasaganya Bank of Uganda munne era omugenzi Sebana Kizito Museveni yamutta bano bakokusa ekyapa kya mayira akenda ne bakifulumya eggwanga yogayoga nga kiruse Bungereza gye kiri. Museveni n'ayagala atandike okunoonya ebintu byonna gye byalaga bakamutema nti ebyapa bino Suleiman Kigundu bande babifulumya dda. Museveni n'abooka enswa. Museveni n'akola ki? N'abooka enswa. Bonna nga amaze okukola ki? Bonna amaze obbatta. Museveni wamala obbatta ng'ategedde yalina okukola ekintu kiri luddawa okunoonya ebintu bino wammanga byonna okubifuna. Wuliriza bulungi nnyo. Museveni bamala okutwala ekyapa kya mayira akenda yamanyi yamwawula esiridde nabasomera abaatwala ettaka lyonna simanya amanya nsobola okugaddamu naye ga twakinga wano mumpe bwedda kisekendi 2 malo basomera amanya njagala amanya gano gabere perfect bwe munga agamanyi. Alright, amanya gano kuliko Paulo Kagame aina miles and miles of lands mu Uganda, kuliko Museveni, kuliko Besigye, Sam Kotesa, Amama Mababazi, Salimu Sale, Fred Rejema, Kayindo Tafire, Janet Museveni n'abala bonna bene ettaka lya Uganda balitwala. Kati wale wali okulya n'okukomba essowaani mwena mbalite mumanyi. Museveni bw'amala okutegera nti ekyapa kya mayira akenda bakitutte ng'ate tayagala Baganda babeerewo nga bajja kubba n'okuzikiriza kiki yakola. Wulira, bwe bamala okukyusa ssente bulijjo obuuza ssente Museveni ze yasala nga bazikyusiza yaziteeka wa? Bulijjo temumanyi. Bwe bamala okukyusa ssente Museveni yakwata ssente zonna ze yabba n'aziteeka mu kittavu kye ng'omuntu nga bali ready okukola kye bagenda okukola kye mugenda okwewuunya. Museveni yatandika okusaasaanya ng'agaba minisito ku minisito n'aziteeka bulungi nnyo ng'ekiguumaaza ng'enteekuma mu kyoto. Wabula bw'amala okukola ekintu ekyo okubalaga nti ataddewo ministries eziri mu democratic way oba mu leadership structures tekyamumalira ng'eyalina mission y'okubba kiki yakola. Njagala ali kuno otandikira mu 1946 ovuga akatambi okazze emabega okutandikira mu 1962 Uganda bwe yafuna ebwetwaze ombuulireyo mu gavumenti yonna kweze zaaliko waliwo gavumenti eyali etaddewo ekigambo kye bayita authority yonna ekitongole kyonna nga bakiyita authority. Muwandika awo bakulu bali kuno kati wano tulaga video wali video wane wakulu kuno kulika abantu bene myaka 7 njala wandike comment yes okuva mu kinana mukago kudda ebabega mu 1962 waliwo ekitongole kyonna kibayita authority oba Kampala Capital Authority, Uganda Revenue Authority, Simanyi Coffee Development Authority byaliwo. Mukyala Margaret Nanyonga bali nnyo balira ddala tewali kigambo kibayita authority. Wono mwesiga tewali authority. Njala tugende empola tewali kigambo kibayita ki authority. Museveni bw'amala okuteekawo ministry zonna bulungi nnyo mu democracy we yamanya nti ekyapa kya Buganda Sulaiman Kigunde Sebana bakibba ng'ate ayagala kubba ttaka na byabugaga bya Uganda nebya Buganda yalina okuliyetinga kye bayita authority bodies. Authority bodies zino zaali zijja obuyinza ku ministries ezimu n'akuliyetinga no authorities ezino mukolera emirimu gye n'aziteeka under the government ng'era ziri mu budget ya Uganda okufuna ssente. Naye authorities ezo zonna ebitundu 9 ku buli 10 yaziteekako Abanyarwanda bokka.
we yafunangamu akafansonyi n'ateekawo Muganda naye nga namba 2 wansi deputy we wa Kabano yamuwa n'ebiragiro. Kiki kyaddusa mukyala ono wa Kampala Capital City Authority eyadduka n'agenda mu America ekyamuddusa mwali mukimanyi yategeera oluvannyuma authorities zonna ebitundu 9 ku buli 10 zonna bwe yazitondako zaali mu basajja Banyarwanda nga ebazikulira. Bw'aba yafunanga akafansonyi n'ateekawo namba 2 ne wansinga Munyarwanda nga yaawe ebiragiro olw'ekigendo kimutamanya. Wulira Museveni yakuyetinga authorities zino buli kintu zonna waazaagala mu Uganda n'okusingira ddala mu Buganda. Era omusajja ono n'atandika okuteekamu abantu be nga bafacilitate b'obufasente mu budget ya Uganda nga omulimu gwa authorities guno is to identify the properties, the remaining lands, biki byonna ebya Uganda n'ebya Buganda okubanga yafunyamu ensimbi n'okubba amataka era yateeka mu Banyarwanda bokka. Nga tetunagenda wala nnyo kansooke nzikumenyere. Yateekawo Dare Development Authority eyo nga ye, n'ateekawo Uganda Communications eyo nayo ye, n'ateekawo Uganda Registration Bureau, n'ateekawo Uganda National Roads Authority olokamba asomereko authority zokka. Yateekawo Uganda Development Authority eyemu, n'ateekawo Uganda National Road Authority ezo 2, n'ateekawo Kampala Capital City Authority. Jukira edda Kampala bagita Kampala Capital City oba KCC, Kampala Capital City ng'ekigambo authority kiriiko n'agiteekamu authority eyanda nga idi yakulira Kampala ng'ogyeko n'agattako ne minister. N'ateekawo National Identification and Registration Authority, n'ateekawo National Information Technology Authority, n'ateekawo Uganda Financial Intelligence Authority, n'ateekawo Uganda Market Authority of Uganda, n'akuterawo Insurance Regulatory Authority, n'akuterawo Uganda Coffee Development Authority eyavuddeko akabasa. N'akuterawo Uganda Free Zone Authority, n'akuterawo Uganda Civil Aviation Authority, n'akuterawo Uganda Electricity Regulatory Authority okuva mu UEB eyaffe enkadde, n'akuterawo National Forestry Authority, n'akuterawo n'endala nyingi. Wabula tugenda kufokasinga ku ezi zigenda kubeera 3 muziwandike wansi. Tugenda kufokasinga ku authorities ezi 3. Esooka bagiyita Uganda Forest Authority, giwandike wansi awo. Tugenda kufokasinga ku Uganda Forest Authority, mugiteeke waawo. Tugenda kufokasinga ne ku NEMA, tugenda kufokasinga ne ku Mwanyi. The authorities 3 zetugenda kufokasingako. Wali ekinyusi kya video. Authorities zino Museveni zimuyambye okubbiramu ekisookera ddala okubbiramu obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi z'akozeseza mu offshore accounts ne business okwetola ensi yonna. Kino mukirindirire nga mbaga authorities zonna zigenda kugibwawo emu ku emu buli emala okukola mission yaayo gye yagiteerawo ng'agijjawo. Do you copy that? Buli authority yonna emala okujjawo okukola mission yaayo gye yagiteerawo agenda gijjawo kubanga aba amaliza okukola buli kimu ekyateekesawo authority eyo na buli kimu n'amala n'agijjawo nga tewaliwo trace yonna egenda kulaga nti kino kyaliwo ng'eyagijjeewo. So, bino mulabe mu parliament sime bajja osimesi kitongole kimwanyi yajjewo nzije okujjawo obuvuyo bwonna obadde mu kitongole gy'adayisiza ssente ng'amaze okulonda ti mwanyi ekoze eki emwanyi kitongole bakijjeewo najjawo authority. Kati wuliriza wano wali okulya n'okukomba essowaani. Authorities zino yaziwa amaanyi okukontrolinga buli sekita yonna gy'aba yagadde nga ne minisita yennyini talina maanyi gasobola kwogera ku authority oba omukulu yenna akuli ekitongole ekitibwa authority aba n'amaanyi. Museveni bw'amala okukyusa ssente zaffe yakwata ssente zino
n'azikozesa okugula ebyapa byonna ebya Maryland mu Buganda. Yakwata ssente zonna ezeyakyusa n'azigulamu ettaka lya Buganda erya Maryland lyonna eryali mu existence. Kati eryali lisigaddewo ku mayiro 9, ettaka lyonna eryali lisigadde ku mayiro 9 erya Buganda lyali mu ntobazi na mu bibira. Kwe kuteekawo NEMA n'ateekawo ne Uganda Forestry Authority. Uganda Forest Authority yajiwa task okunoonya ebuzizi wonna ewali ettaka ne bwe kiba kijiiko nga bwe kiti kya Buganda. Abasajja bakola research ne banyonya ettaka lya Buganda lyonna erigwa mu mayiro 9 ne basaawa buli kibira ne bakiteeka wansi. Lwe malusaawa ekibira ye kennyini naawe ekitongole ekyo mandate kirangirire nti ettaka lyonna kati ebibadde likozesebwa mu bibira ebisinga obungi mu Buganda ligenda gabwako liizi. Abalina omukisa okujja okugula ettaka eryo mu liizi bateeke application. Museveni bw'alangirira ekintu kino baategeeza Abanyarwanda bonna ne bajja ne baappulayinga ku bantu 1000 abaapulayinga ku ttaka eryo. Abaganda kuliko Abaganda 2 abafuna omukisa era nga buli mumu yafuna acres ndowooza nga 5 ku 6. Ettaka lyonna baaliguza Abanyarwanda lyonna erya forestry lya Buganda erigwa mu mayiro 9. Mumpulidde bulungi nga ne ssente ezo zennyini ze baali tugula ettaka eryo ze ssente ezimu ku ezo ze baavungisa, ezimu ku ezo ezikola mu State House ne zaagabako. Kati waliwo ekizibu kye mutamanyi kiikino wano. Buli muntu yenna ajja ku kyalo ng'alina ssente empya n'abanga erinnya alina Ganda n'agula amataka n'ebyalo. Oyo si yoyo, oyo Museveni. Kyovula nti baleeta amagye na buli kimu. Oyo ani? Oyo Museveni. Kati bw'amala okukozesa Uganda, bw'amala okukozesa National Forest Authority okutwala almost 70% ettaka lya Maryland 9 n'asetinga NEMA. NEMA emaliriza ebitundu 3 ku buli 10 bisigadde eby'ettaka lya Buganda. Gwe mulimu gwa NEMA gweri mu kukola kati okusenda buli Muganda wonna waali ku ttaka eryo. Bonga baleeta ba investor batwala ettaka completely balimala muna temwategera kitenda kya authority. Mu nkola eyo najja n'ateekawo entalo wakati wa bannannyini ettaka n'abattendants oba abatuuze ku ttaka. Entalo ne zijja nakati zikyagenda mu maaso. Yakuliyetinga entalo, yasindika bannabakooba, yasindika abantu kubanga ye kyaba ayagala. Waliwo ebyapa byamulimu okufuna. Buli watuukanga waliwo ebyapa tebabira mu system naye nga bannyini babikusika ng'ate ateeka olutalo mu battendants abatuuza basemi ku ttaka eryo nga bateekamu olutalo bagoyinga against ba landlord. Kino kiwaliriza landlord. Minisita n'abakooba n'abalamukulemu nti oba ettaka lyo leeta ekyapa. Bambi jajja taata wabazukulu basigalo nga baleeta ekyapa munnange kiikino ffe ettaka lyaffe n'abakooba ng'atundaga okay kale tujja kudda enkya wiiki ejja tulabe ebintu bino. N'abakooba ng'akuba ekyapa kino oba minisita yenna mayanja olufuna mu kyapa ng'agamba Museveni owaye ekina kino kitu kifunye kati kyenkola gye mutaamanya nti bano ng'ayagala okumanya ekyapa ekyamubula nga kiri ku mayiro 9 oba ku bannannyini ttaka balina amataka amangi addira ba squatters n'abateekamu opika ne balwanyisa landlord ne bayita olukuŋŋaana ku kyalo. Landlord yakweka ekyapa automatically agamba akasita munnaye minisita ze kanzijeyo ekyapa olukijjeyo ku mmeeza bwoti tuba tukinyonyereza ebbanga eddene gyegyo emivujola ku mataka gonna. Landlord bw'owona okuttibwa ekyapa kibula for good kubanga mission weeri. Kati NEMA gye mulaba essaawa zino egwa bantu ku ttaka eri ku mission yakumaliza 30% eza mayiro 9 ak'ettaka ka Buganda. Banyabo ne bassebo ekitongole kya Buganda Land Board nga kiyambibwako mayiga y'omu ku bwe tuyita ba squatters oba ba informants abawa Museveni data w'ebyapa byonna n'amataka agali tegamanyiddwa nti gye gali n'amukwasa Museveni. Kino bakyewakana ajje ku TV agante ku byoyagala bikyamu.
Mayiga wawe wakana jango ga rumye byogera bichama. Yensonga lwaki Mayiga yajja ne system ekyapa mu ngalo. System ekyapa mu ngalo ye yali final nail in the coffin omusumali mu coffin ogujjako Ssaabasajja Kabaka obuyinza ku ttaka lya Buganda. Lwaki Obuganda buyibiriddewo ku ttaka ne Ssaabasajja Kabaka engeri gyali Ssaabataka ya controlling ettaka lya Buganda. Abatuuze n'Abaganda bennyini kubasasulira obusuulu n'envujjo. Kati boddira noddira omuntu yenna kabe Muganda n'omuwa ekyapa kya myaka 49 kitegeeza Ssaabasajja Kabaka talina wagenda kujja busuulu na nvujjo era ettaka liba terikyali lye emyaka 49 aba akyayitibwa Ssaabataka oba akyayitibwa Kabaka. Omugenzi Muzaata wumula mirembe yakiyita ku temwakitegeera. Muzaata yakiyita ku temwakitegeera kati tukibategeeza mukitegedde. Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka ettaka lyonna erya Buganda ng'ojjekeri abantu basekino balina ebyapa lyonna ettaka lya Buganda lirye era osobola okusasula obusuulu n'envujjo n'olimirako n'okola bizinensi buli kimu. Naye ono okukuba obusumali gusembe mu coffin yateekawo ekyapa mu ngalo. Kitegeeza nti Omuganda w'omunyolo bw'omutolo yenna ali mu Buganda nga badde ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka aba takyalina gy'agenda kugamba oyo aba takyalina kyagamba Ssaabasajja Kabaka tina kyamunyumiza mugula Ssaabataka mugula gwegwena kubanga obuyinza babumuggyako Ssaabasajja Kabaka takyalina nnyini ettaka babuwadde abantu ba Ssekinnoomu oyo aba akyazzemu okuwa ekkanzu n'obusuulu n'envujjo era aba akyazzemu ogenda okiika emmengo. Ekyo temwakimanya. Kati ogwe gwali omusumaali naye nga Mayiga asirise ebintu bino abikolera mu nkukutu kyovola mbalaga amataka gonna gye gabadde gayita gonna Mayiga nga agatunze wabula ng'akuba ebiraka ng'atandika okukola programu zibuzaabuza abantu ndoza mutegedde bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso. Ndoza kati mufunye ekifaananyi ekituufu. Lwaki Museveni yakulyetinga authorities? Lwaki yateeka Mayiga emmengo? Mayiro akenda Museveni waddeko n'akabbye talina kyapa kiri oli gino ekya Mayiro akenda. Kyova olaba yali ayagala bajjewo Ssaabasajja Kabaka bateekewo David Wassajja Apuuli bano bagende e Bungereza bateese ne Bungereza ebawe ekyapa ekyo kubanga ono azzawo Kabaka omupya akkiriziganyiza nebigenda maaso ne gavumenti ya wakati Museveni afune kyayagala gwe. Yensonga lwaki era Mayiga yagenda ne David Wassajja n'olukiiko lwabwe ne bagenda e Bungereza basabe DNA samples basobole okusiba Agnes n'abaloga Sarah Kagere David Wassajja nti baana bamuteesa bajjemu Kabaka wona limwera Mutebi w'okubiri bawajjemu. Era lisente nabagamba nti omukyalo oyo Sarah Kafuutu yali agenda kukola anniversary function oba omukolo ngera bagenda kusomerako abaana ba Ssekabaka Muteesa nga Ssaabasajja Kabaka takola ki nga taliimu bamusuulire eddala ebbali bo ng'amaze okukola kye baagala. Yensonga lwaki Kabaka baali bamukoze omuzannyo ogwo ng'ensi yonna tegumanyi nga bazannyira Museveni omuzannyo. Tukyagenda maaso. Nga mbategeeza nti ebira byonna gyasaayibwa nga Museveni n'abigaba n'abiteeka Abanyarwanda bonna ng'akozesa ekitongole kya NFA n'akola buli kimu kyayagala ng'abantu bategedde kiki kigenda mu maaso mu Buganda. Kati nkujjira Museveni bw'amanya nti Buganda erina ebintu bingi nnyo yasooka n'akola kye tuyita visibility studies. Baganda ki abatayagala Buganda n'abafuna omu ku omu be Baganda be mulaba abali Mengo be Baganda bali mu gavumenti ya Museveni be Baganda bavuma Ssaabasajja Kabaka be Baganda Museveni be yaloga ndamu nziramu bagamba n'ennyanja Nalubaale ennyanja Nalubaale yonna etudde ku ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda naye Buganda tefunamu wadde 10 ku nnyanja eyo kyava agikwasa amagye ga UPDF nga gye managing n'agiwa Abachina n'Abayindi. Otegera bulungi nnyo kubanga ebintu byasinga okutegeera kusaanya Obuganda. Mu nkola eno Museveni yamanya Abaganda bazaala Abaganda basajja bagezi nnyo kye nina okukola kye kiriwa. Museveni bw'amala okutwala Mayiro akenda akano nga abantu bategedde byonna abikoze yalina okuteekawo kye tuyita
economic sabotage. Museveni yalina okuteekawo kye bayita economic sabotage against Baganda. But before Museveni create economic sabotage, yasooka n'acreatinga hatred eri Abaganda against the remaining tribes of Uganda. Yakikola atya? Museveni yakuliyetinga olutalo lwa Alisirakwena. Museveni yakuliyetinga olutalo lwa Koni. Museveni yakuliyetinga olutalo lwa ADF. What was the purpose of ADF, Alisirakwena and Koni? Mubadde mugenda mulaba ADF basinga obungi Baganda basiramu. Is it so? Baganda basiramu. Bopaletingira wa? Omaserengeta ga Buganda. Baganda bachi? Basiramu. Nenga abantu abo bonna si Baganda. Baba somesa Oluganda, obulombolombo neno ne bawa amanya. Ne bagenda bakola ebikolobero nga bikolera mu Luganda. Kati omutolo, omukonjo amanya Abaganda bibatutta. Wagenda kubeerawo hatred. Muje mutamanya. Njagala obuuza omuntu yenna ava mu Northern Uganda. Abantu ababasalanga bayogeranga lulimi ki? Kati wano waliwo kulira okombeso wano. Koni Museveni kennyini. Museveni yaddira Abanyarwanda bena ba training mu Luganda, n'aba training buli kimu n'abatuma n'amanya, ne bagenda amagye. Ne bagenda ne bakulyetinga Koni. Abasajja ne basala abasajja b'engulu nga boogera Luganda n'amanya balina Maganda. Vakuli batira ko policeman simanyo na OT. That is a total nonsense, your diversion. Omulugwala yali amanyi nti Baganda bakola kiba motta. Nakati mu Eastern era mu mulu old boy Alisirakwena era kye kimu Museveni kye yakola era kyabadde akola mu Kalamojja. Abantu abasaba Kalamojja abatutteko ebyabwe boogera Luganda manya balina ga Kiganda to create hate against Baganda. Buli ali kuno manyo okutte kutama era bino bulira bipya. Wabula ni nessanyo bategeeza. Oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo naye yeesimba ku bukulembeze bwa Uganda. N'atula mu meeting eziwera ne bamubuulira ebyama n'abannyonnyola nabo baategeera abadde abatta ye Museveni. Era we kirina Kalamojja. Bakimanyi bulungi nnyo nti abadde abatta ye Museveni. Yakozesa akakodyo kw'okwambaza Abanyarwanda n'abatuma amanya g'Ekiganda nga boogera Oluganda bagende bakole fujjo mu bitundu ebirala. Njagala ombulire mu lutalo lwa Alisirakwena nga mwasanga Omunyarwanda yali aliyo ng'alwana oba olw'omuntu ne Uganda oba eri mugundi omukonjo. Baba paradinga nga obonanga Baganda ate nga bayita Basiraamu. Ke kakodyo ke yakola. Kati bw'owulira omusajja bw'owulira omukyalo ono ng'ayogera Maama Sadolin hate weeri tekiku Museveni kennyini yakugamba lwaki ntegana naawe nga information engirina. Yakugamba bw'ati. Baganda, we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall. Fenga Abaganda, we shall crush the enemies. Tujja kutta abalabe. Ngera kubuuza gwe Muganda ali wano oli mulabe waani? Simple question mark. Bulijjo temanyi makulu ga katambi kano. We shall crush those enemies. Omuganda oli mulabe waani? Tewamanya. Wali obaddeko mulabe waani? Omuganda oli mulabe waani? Bulijja akatambi kano mukawulya mukayita mukawa makulu. Kati bwe mbajjidde no mission ye yonna nga bweri. Nkubuuza Omuganda eneme waani? Anita Amongi yayogedde, Museveni abadde abyogera, abaana babasiba makomera nga Baganda basiyaga, ne bagamba nti muli Baganda nti Kyagulanyi abakimeyo abasiyaga baki Banyarwanda. Zaake yabagamba open abamuchunya bali Banyarwanda nti kale yita Kyagulanyi bayita kabakawo. Kati ono bwakugamba njagala oddemu bira katambi kano. Baganda, we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what?
When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, crash. Ndowooza olwenda ku z'omwezi 27 mutegedde amakulu ga katambi ako, mutegedde obukyawe Museveni bwalina ku Baganda n'abantu abalala. Naye nkiddamu Museveni abantu bakola nabo abatendeka ki ekyokukola bo nga individual, but the rest of the country they know the truth. Museveni is against Baganda and is against other regions. Just he want to blackmail Baganda so that the other parts of the country hate Baganda. Era Anita Amongi yakyogedde, so we bagambidde saagala apology ya Anita Amongi lwa nsonga. Bwakwetonda kyakulinako ku mutima tekigenda kuvaako kubanga kimulimu, teyakyogedde nti kyamusobyeko, yakyogedde akina mu mutima gwe. Zamutegedde amakulu ga katambi ako. Bulijjo temanyi makulu ga katambi ako mukategedde. Okwongerezaako omukulu ono naye yagamba bw'ati. I was telling His Highness when I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues. I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Mutegedde amakulu g'obutambi obwo. Right, kyagenda mu maaso mpola mpola. Mujja tegeera. Nokasooka mbukewo tudde wano. Bwemba mmaze okutegeera ebigambo ebyo. Ebintu bino abadde abikola naye nga ebitundu ebirala by'eggwanga teriyo bantu basobola kwogera nsonga zino mu Banyankole. It's very hard to find a Munyankole talking about Ankole Kingdom and their history. Nobody can come out to talk about this. Kebere TV, kebere radio. The same applies kuba Soga, the same applies kuba Nyoro, the same applies kuba Tolo. Tebadde bantu boogera bintu bino. Wabula nga abantu bano abadde abacunya kati economic sabotage gy'embaga gye yateeka ku Baganda 1. Yasooka natta buli kyonna ekyali ekirimbwa mu Buganda n'akitta. Bw'amala obbitta n'ateeka bw'amala obbitta byonna n'abitta n'abimalawo n'ettaka n'alittiramu. N'atandika ng'obbaletera project ku project ezitavaamu nsimbi wabula nga muwono nabimusanzeewo. Ekyo nakyo mwakitegerako bulungi, sigenda biddamu. Ebyo gye bayita economic sabotage. Buli kimu kati ye n'atandika okuteekangawo project ze buli nga tugenda mu kulonda oba nga tuvudde mu kulonda. Wulira bulungi. Okusirwaza Abaganda buli lwetwanga tugenda mu kulonda ng'ateekawo project oba nga tuvudde mu kulonda ng'ateekawo project. Bonna basirwale, bonna bagaggawale. Entandikwa, parish model, welese creation, ani byonna nga biri mu Buganda. Njagala ntira abasajja babiri oba basatu agambe nti nze ndi miliyoniya nga nvuddemu ezo project za musajja zaateekawo before or after elections. Just kigumaaza eri Abaganda amu batalowooza. Era ndi wano bategeeza buli lwotegeeza omuntu yena nagana okutegeera nga yaloza Uganda bwe muveeko kubanga togenda kukyusa buli omu. Eri abantu amanyi nti Uganda bwina okubeera mu baveeko awangi nnyo. Tugenze mu maaso. Bw'amala okuteekawo economic sabotage amataka gatutte ndi disguise nga bantu bamanyi n'alumba Bunyoro n'agikolako silent nga teri ayogera. N'alumba baki n'alumba Bakondo n'abakolako nga teri ayogera. Abatoolo kye yakola Katuulamu ne muganda wa Kabaka n'abakoonaganya n'omukyala ne Kabaka n'alufiiramu obutoolo n'abulekawo nga buli awo. Busoga ekyamwe twakibalekera mu diringina kye twabagambira ofudde wano mubakamu gwe bawinjiramu babalete wakabano mwagana okutegeera ntukibalekera kiri eyo. Kati wane waffe baali baaluka omuzanyo muwanvu nnyo n'egwagana eyo sigenda gendayo. Kati mumpulirize. Museveni mu bulamu bwe akozesa enkola ziri ezi ssatu muziwandiike. Ebbanga lyafugidde emyaka 4 akozesa enkola ezi ssatu muziwandiike. Akozesa enkola gye bagiyita
psychological warfare agikozesa okutta oba okuinfluencing aba enemy be. Psychological warfare jakozesa okutta oba okuinfluencing aba enemy be emokoledde emyaka 4 bweddu. Bw'oli kigambo psychology no fear ne influence bigambo bisatu byanjawulo nibyo nabiri mu sentence yemu. Ngera bivunula ekintu kyekimu byakozesa okusanyawo abantu n'abalo okulaki okubakozesa kyayagala. Nendo za kyojjo tutegeeramu wane nnyo bakiyita influence okuinfluencing abantu yakole kyayagala. Yensonga lwaki abasinga obungi bw'oyogera ku kigambo ne kikwata ku Museveni oba n'okola statement yo nango Uganda oba oli awo ng'essimu ekkubira nti gwe mwami gundi nti statement gye wakoze nga wagikoze bubi. Goroza tuwayo nonye ekitiibwa kya president batuwate toswaza gwangu batoswaza mukulembeze batoswaza program Museveni kati ekyo kyokka oli okukubira essimu nga wakoze statement ku Facebook wakoze statement ku TikTok oba wakoze statement ku radio ekyo kyokka ekyo kukubira essimu kikutusanuka bandegedde kinayogedde kikyamu era nagamba bw'otakyusaamu olinaddako gw'obiraba ekyo tuyita psychological warfare ekyo omuntu okukubira essimu. Bino mbimanyi bulungi nnyo. Njagala abantu bali bakubiddeko amasimu abali kuno muwandike message essimu ze tezivuga Kampala. Internet munamugijjako. Bwe bate bakubye essimu basindika omuntu physically najja n'akutuka oba omukwano gwo aganira Lumbuye ng'oyogera nnyo omusajja ng'omulimu lwaki tumwesonyiwa yakutwalira ki. Kati wano kino bwe kirema ng'oli mukalubu nnyo bakuwambira ne balyoka bakusiyaga ne bakubya amasanyalaze ne bakola buli kimu ogenda okuvaayo wano nga bakuta kyalinza obwongo bakusiyaga olabanga atakyalina makulu 2 obwongo bucyankalanye 3 tokyalina kyoyagala mu nsi ekyo kyebayita psychological warfare. Kati influence yeruwa ajja n'akusindikira omuntu nga babbala mu baani najja n'akubuulira ekintu ky'olaba nti kiri applicable kituufu nnyo n'akuguza ekintu n'aku-influence kati nga bakomera baffe bana abali makomera bebayinfluensinze ne bakozesa ensobi oba ne bakukkiriza ekintu oba ne bakukyusa obwongo ku kintu ekikyamu ekyo tuyita influence ekyo nakyakikozesa. Kati ekirala bakiyita fear and threat. Fear and threat eno tu one mechanism Museveni agikozesa nnyo okutiisa abantu okubalowoozesa nti Museveni teri amusobola era buli kimu asobola okukikola bw'aba asazeewo. Kyonfuna nti bannayuganda bangi nnyo abeera ku TV ne bamugayogera ekigala kati ndekanze byogera gwenze sibiriimu ekyo tuyita fear oba the threat. Obadde ku TV nga moderator abuuza ekibuuzo era nga kyeyogere sijja kyogera kankuwa nekyokulabirako kyangu nnyo President yali ku CBS wulira bulungi nnyo omanyize nkuwa information yokuwa nekiro President yali ku CBS wulira tribalist nemu buli wagira basonga Bobi Wine asosola mawanga newankubadde mpasiza waabwe ne bagambo yasosola mawanga naye nga bebasosoze ngabe bagenzi bakyusa ne batta omuntu ofuna bulungi ne bagamba kati Bobi Wine yabatta ne batulugunya omuntu nga mwesigwa ne bamala ne bagamba oyo Bobi Wine yabikola so buli kikolobero oba buli kikyamu bagala nnyo kiteekako ffe mulekeraawo okubeera abananfuusi mwogere amazima kuba abantu si basiru ate mwenna naddala mwe bannaddini mubeere bamazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe mwebale kubeerawo bannayuganda mwena temukkiriza muntu yenna basirwaza temukkiriza muntu yenna nakyemalira ayita mu bantu bonna ne bemwesiga bemuyita ab'ebitiibwa bemuyita abatuukirivu bemuyita bakinakyemalira bayitamu amazima gabeerenga mazima omuntu yenna bw'abalimba mumukubemu ebituli temukkiriza muntu balimbira mu linnya lya kitiibwa temukkiriza muntu balimba oba batunda ng'ayita mu nnono temukkiriza muntu yenna balimba oba batunda ng'ayita mu ddiini mubeere babuufu mutunde nkaliriza mwebale nnyo mwebali ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale ndowoozawo kati otebye kati ndowooza ne bwentebe Ssaabasajja Kabaka awangaale neeboogera ekintu munnabawo nayogera ekintu aba atyo kyogerako
yakijjamu kubanga bamanyi nti fear gyabateeka mukitegedde bulungi nnyo. Kale tugenze ku kintu ekirala. Museveni kyakola era kyasinga okutya. Banyama ne bassebo. Museveni ekirooto kye eky'entiisa bakiyita bantu. One, akimanyi mwakitegeera si Munnayuganda. Museveni musota mukubeko. Fear ye y'obulamu bwe atya abantu. Akimanyi mukimanyi si Munnayuganda atya abantu. Kati kyasinga okuba nakyo bakiyita fear of the mass gathering of Ugandans. Yensonga lwaki Museveni bw'aba ayogera nti amafuta gange, amagye gange, polisi yange na buli kimu kyange. Ekyokuterawo Uganda People's Defense Forces ako kanyeebwa amagye gage bagayita NRA. Mu bitabo byo byonna temuli UPDF bagiteeka mu constitution nga kigumanza. Yensonga lwaki atwala amagye Somalia nga talina gwabuuziza watabuza parliament. Yensonga lwaki amagye gali South Sudan nga teri gwabuuza kuba tali gage bwagatwala mu Central African Republic Congo buli wamu kubanga gagengo omuntu etteeka lisoma. Omujasi w'eggwanga okufuluma eggwanga okugendebwerwa eggwanga ateekeddwa okubanga parliament emukkiriza okufuluma. Lunaku ki parliament lwali yetudde n'eyisa resolution nti amagye gaffe gagende Somalia, gagende Sudan, gagende Central African Republic, gagende Congo. Tekikolangako. Kati kiro kubanga amagye gage. Mufia eyokuba nti atya abantu wagambira nti ensi egula mirambo. Okutta is not a problem to Museveni kubanga kuva data kati gokutta akikozesanga okutiisa abantu na buli muntu yina abeeremu enjigo okutya. Kati obuzibu bwe buli mwene mutannategeera bubono wano. Abadde abatta atya. Abadde abatta atya. Mukutta okusingira ddala abantu abadde atya abagezi, bannabyabufuzi, bannabyanfuna, abasomesa n'abantu abadde abatta ng'ayita mu kitongole ye kyeyeeterawo byeterawo omuli SFC, ISO, CMI ne ESO. Bino bye bikola omulimu gw'okutta omuntu mu nkola yonna Museveni gy'abasazewo nti afe. Yensonga lwaki social media teba botajja mwali bajja mutegeera abantu bafa batya n'agwa mu kinaabiro, omuntu yazikiridde mu motoka, oli bamusanze afiridde mu buliri, simanyi bamuteza accident, simanyi biki ayina buli fashion y'okutta abantu naddala baba yeraliikiridde. He fears people abamusinga okutegeerera obufuzi. Kati bwali ekya influence woyagalira okitegeere bulungi. Since 1986 up to date, Museveni abadde akozesa abantu abalina degree, masters ne PhD, yenga wa senior 4 drop out kubanga ne senior 60 yagituula. One, akuteekamu influence ne fear. Ne weerabira ebintu byonna n'omanyi bona bwe wasoma n'odda ku level waakwagala. Yensonga akozesa bajerefa musisi, bakaziwe, babukenya, baani bonna, bakadaga bonna under the influence and fear ne threat. Bw'omubuuza degree etagina ne senior 6 certificate tagirina bw'atyo wadde afuga eggwanga. The moment afuna omuntu ng'ategeera, banyabo ne basebo mu Uganda abantu bonna bategeera bulungi nnyo. Era they know how to speak and they know how to govern this country. Naye Museveni akozesa fear ne influence okukozesa ekintu kyayagala. Nabbangi ogolaba ategeera bulungi nnyo wabula yamu influence nga namufuula mu ssiru. Gilibert Bukenya ategeera bulungi nnyo yamu influence nga namufuula mu ssiru. The same applies to Anonya, the same applies to Kadaga. Abala bonna basekandi bonna abalabo beyalabanga abatiisa tenende baki azza abajjawo omukuomba wakapabulo babiseka baani bonna ajja abajjawo. Kati ate wotegeera Museveni mubi gobobeera nnyo n'omutima ogwagala eggwanga era ng'okola nnyo. Ojja kwagala omuloopero wandika amabaluwa agafune agamba ono omwana atazanyira mulimu gwange. The likes of Omugenzi Kirumira teyamanya nti azanyira muzannyo gwa musajja. Kirumira ripoti ze yakolanga n'okwekalakasa yali asabotaginga mission za Museveni n'enkola ye. Kirumira teyamanya. Bavumye Ssaabasajja Kabaka omujjolonga n'okutunda eddagala lya Buganda. Mayiga mulabanyigako. He knows exactly system ya Mukama Museveni wekola.
mpuuga bakoze buli kikolwa byonna ku Buganda ne ku Kabaka tebanyega babitiba bamanyi system ya Museveni bwekola mbage mwanga Kivumbi before nga temanajja mu parliament kuzanyo Katemba yabadde afunye 40 minutes of talk ne Museveni ku simu era ne bazanyo muzenga bali bagwagala kubanga amanyi system bwetambula bwagala etambule bano bona basegona kati basanga omuntu Kyagulanyi ali soba nafa aboogera nga tuyogera mu bino okubeera jajja basobola okuwa n'okusiba ku buli kasasiro ne tetukyabite ebyo nze ne bodonya nga nti basse kusina matobo nga that is a total nonsense as long as it delivers the message tojja kunsa ku social media nga ndi mu mbozi za laavu simanyi mbozi za Busegu simanyi ono yeyambudde simanyi twagumyedde ludawa simanyi tuli mu boys camp simanyi tuli bana bavuka simanyi six pack ezo tojja zinsanga mu kubanga ensi yange ensiikire by'ekisiru era siribako musiru sijja kuba mu grupu za avoka befudda abasiru mu Uganda nga tebasobola kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga kubanga bo basala okulya ku busiru naye nga balina abaana bagenda okuleka mu nsi baagala n'abaana basiru walenga bo kati ekyo Museveni kyasinga okwagala nti yayagala ateeka abantu awo nga bo basiruwaze n'abalala ng'ensi bwagitwala maaso yensonga lwaki nti TV radio zitambuza nnyo njagala ombuulireyo ku social media wonna abadde batambuza ekintu kyomwana era okujjako fa benkyukakyuka njagala omuli omemba wa parliament eyavaayo n'abajja Ssaabasajja Kabaka njagala omuli omemba wa parliament abadde avaayo n'abalani abantu bagoba ku mataka omumbulire nti wuno wabadde wasobola okunnyonnyola ekigambo authority gye kyava kwaba balina PhD ne masters mu parliament wabadde wasobola okunnyonnyola authority Museveni yazikuliyetinga lya mission ekina bikibakola era lwaki authorities azijjawo ladies and gentlemen mumpulirize bulungi gye bujjako katono bakita soon or later Museveni agenda kuleeta bill mu parliament nga yakukyusa mateeka ga ttaka singa ekyapa ekya mayiro akenda ali mu kifuna nkiddamu soon or later authorities zonna agenda zijjawo azizzeeyo kuba zimaze okukola emirimu oluvannyuma agenda kuleeta bill ekyusa amateeka g'ettaka singa tafuna ekyapa kya mayiro akenda bakitwale nti kati ettaka lyonna mu Uganda lya gavumenti nga nelya Buganda mulitwalidde ekyapa kya mayiro akenda abakiggaliddeyo baba tebakyakinako mugaso singa tetwerwanako bino tojja bisanga bano ba YouTuber simanyi baani tojja bisanga wabula ogenda nakanja kweyambudde wamulabi hayi nebbeere byebabe naye zino issues yensonga lwaki Museveni tayagala bazoogereko njala sooka kubuuza genda onkebere bulungi nnyo YouTube yatandika mwaka ki tamala okebera kulinda kwa simple YouTube yatandikibwawo February nga 14 omwaka 2015 mu Mateo, California, United States of America. Bili meka, bili etano. Njala kusigira kifaananyi YouTube yatandikibwa nga nakuzo mwezi 14 February mwaka 2005. Esani Mateo, California, United States of America. Bili meka, bili etano. Chogamba mu Uganda mulimba na mauti bali mbana basobola ku YouTube at that time. Tebaliwo, baliwo. Why ndi Kyagulanyi amaze kujja? Nga fabajja ku social media kuno ku Facebook. Ne tutandika okuba Museveni in and out. Oluvannyuma ba YouTuber ne bavaayo. Naye nga papasire bakulyetenga diversion kusaasaanya Busegu. Nakola interview basically nga zitracking aba individuals state bayino okujjawo oyera kunga ati ba YouTubers banaba bili magabili etano YouTube yaliwo how come nti ba YouTuber bandaba singo busiru e kampala batandise ono bili abiri mugumu bili 10 bili abiri mugumu ba YouTuber basingo bunyu batandikida why kuba temusobola kutegeera bintu bino kubanga mu dictatorship regime government eri mungeso ekuba abantu ekozesa nnyo media okuinfluencing abantu bintu by'ekisiru dani ebizukusa abantu obwongo tunuulira saga zonna ezibadde mu Uganda nga zikwata ku muntu wa bulijjo
n'ebintu byonna abantu balina okufokasinga ku national issues ba YouTuber bonna tekuli asobola kwogera ku nsonga ezo wabula bafokasinga ku diversion niyo tugite ebyokusaasanya obuseegu kubanga they are paid for that era nobody can touch them tewali asobola bakwatako. Museveni yakimanya nti mainstream media efudde kati alina kukozesa ba YouTubers. Naye kugambye amawulire gabadde ebbanga lyonna YouTube yatandika 14 February 2025 tebaliwo where were they? Lwaki bavuddeyo okubeera active n'okusiwaza abantu mu 2021 nga Kyagulanyi amaze kujja? Era tulira aba YouTuber bonna bali against Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna n'ababadde active bonna bagenda abajjawo era bwe tubadde tubanja Kabaka recently bonna ba YouTuber nga tekuli anyega batono nnyo abadde babanja Ssaabasajja Kabaka kubanga abadde bamanyi mission babasasula. So nze ne bwosa ku mutimba gwa I don't care as long as nkuwadde information. Lwaki mutegere ebintu bino? Museveni abadde atta Abaganda ng'ayita mu bitongole bino byeyekulyetingirawo okontrolinga byonna byagala n'okutta. Kati bw'amala okuba nti akola ekintu ekyo kuteeka fear ng'atya abantu n'ateekawo SFC iso semwayi ne eso okutandika okueliminatinga abantu bempolampola bayagala. Kati Museveni ye kyasinga okwagala kigenda basoundingiramu bubi but bear with me kubanga bwe bampa information londa mu kyoyagala kyotayagala kireke mpuliriza. Eno information jempa egenda sigala okulikolya so lwaki I don't delete these videos esigala mu archive. Nchida gwe comrade YouTuber gwe comrade akola ku social media ngulu wanchuka bear in mind kyengenda okufulumya sagala kikutwale kukyusa bwongo nti nayogedde ekigambo gwe kyotayagala kuwulira nenga kiri mu information gyenno kuulwa leero. Bwe nkugambye Museveni atya abantu okwegugunga oba okumuggyako. Museveni bw'akulyetinga ebitongole bino amagye SFC iso semwayi ne eso era nga ye yasigaza appointing authority nti asobola okulonda omuntu yena bwagana muteeka mu kifo. So omuntu yenna nga alina appointing authority believe me newoba gwe mukama nga yakugambye nti nkutadde ku mageti yange wano okujjako nga nze nyingira kabeere mukazi wange n'abaana nga ge tebajja kuyingira tebajja kuyingira. Listen very carefully. Omuntu bw'aba nga alina appointing authority amaanyi agalonda alina orders awo abantu abalonze okuzikolerako. Nannyini nnyumba bw'akuteekawo omusirika n'amugamba nze mukamaawo wano wayingirawo nze nzekka mukazi wange n'abaana abasigadde saagala. Era nannyini nnyumba yasobola okukyusa order n'agamba okuva olwale mukazi wange n'abaana sibaagala nga bayingidde mu nju ebadde ebweru saagala kumanya era asikaali asobola okukikola. Kati lw'okuba Museveni appointing authority yalonda buli kimu n'akakiiko akalonda Essaaka Electoral Commission yalonda ne Chief Justice n'abalambuzi bonna abakontrolinga amateeka ga Uganda. Bwekitegeera yalonda n'abalamuzi abakontrolinga amateeka ga Uganda. Gwosuubira abantu balonze bagenda mukolera ki? Kubanga akimanyi boddira abalamuzi n'obaleka nti Uganda Electoral Commission oba Minister of Justice and Constitution yeronda abalamuzi oba akakiiko kalonda abalamuzi nga kali independent. Ojjamu abira omusango okubba akalulu omulamuzi agenda kukuba ennyundo Museveni wakuwangudde. Kati ye kyakola eryo etteeka ng'alijjawo ng'afuna amaanyi agalonda abalamuzi bayagala. Kati omulamuzi gwe balonze nga Museveni amulonze tasobola kujja Museveni kyaba asazeewo. Nduka emboozi eno mbeere nga mugitegeera saagala oli aveeri ng'abuuka ku social media ajja yasama nga muga ebintu bino nga tajja bitegeera. Kati bw'alonda amagye n'alonda abalamuzi ekisinga okunyumira Museveni kye mutaagala kuwulira nga ge mazima ate mukiwulire. Museveni anyumirwa nnyo okuwulira omuntu yenna amutwala mu kalulu kubanga a sure deal he controls 100% of all systems of elections. Ne bw'aba afunye akalulu kamu ajja kwerangirira via his structures era anywa n'amazzi. Y'ensonga lwaki all along since 1986 Museveni abadde ali ye ng'omu. Kati kwasukwe ndowooza ng'oggyeko Dr. omugenzi Paul Kawanga simwogerere Dr. Sebaana Kizito ani awo munzijukizeemu
waliwo bakandidate balinga 2-3 abasigadde bonna ng'oggyeko Kyagulanyi wa 2-21 abasigadde bonna Museveni abadde abateekamu ssente okuliyetinga kye tuyita ekifaananyi eri ensi yonna nti waliwo demokrasi abantu bangi basobola okujja ne beesimbawo bano bamuyambako muwendo ogumulaga ensi yonna nti waliwo demokrasi era abeesimbye bakkiriziganyiza naye nti yawangudde bonna mumwagira Katumba oye mumwagira Bedi Bwanika simanyi ono mukazi w'Ebusogo bakati ali mu Bungereza oyo simanyi kyali amanya gafulo kyalya mumujida bonna baani bamasima bonna mwagidde omwo kubanga kino akimanyi bulungi nnyo n'abafunye obululu 5 gwe yalonda okumulangirira ajja mulangirira mugende mu kooti ali yamweterayo kati yikyatya ate abantu kugamba nti olwaleero teri kukola kintu kyonna tulumba mpaka kuwulira buli kino kyasinga okutya ate talina solution yakyo kubanga east or west bonna abantu bamukyaba mutegedde ekyokubiri kyasinga okutya kino kyama olunaku lwaliwulira nti waliwo ekibinja kyabayeekera nga bazze mu Uganda ne baba 5 ngasiya bataddeyo nkiddamu olunaku lwaliwulira nti waliwo ekibinja kyabayeekera bazze mu Uganda ne baba 5 nga abantu 5 nga tabamanyiiko passport yasooka n'aginoonya weeri n'agiteeka ewantuwanu gano ge mazima mawagabulizeeko mwira baganda mu security agencies Museveni olunaku lwalimanya nti waliwo abayeekera 5 10 nga tabamanyiiko si babe tebali mu mukono gwa Sseema bangwa iso bababe passport yagije ebintu n'agiteeka wano Wati bye bintu ebi abayeekera nga si abewandiikidde n'abantu nga basituse bye bintu byasinga okutya kati kyomba mukitegedde Museveni amaze okukola save mu Maserengeta mu Mambuka mu Bukiikaddyo tekyayagala kumanya kino bulijjo wabuuza lwaki Sale yagenda mu Mambuka Sale kyamutwala mu Mambuka biri ebintu ebi wattu Sale bw'ava mu nsiko yakola ebikolobero bingi ye bw'ava mu nsiko bamuteerako sanctuaries tata waliwo ddeko Sale bwe yagenze mu America yagenze mu Bungereza yagenze ludda yo lwava mu nsiko bamuteerako sanctuary awo there and then era Sale akimanyi bulungi nti abantu bangi bamunoonya kati olw'okuba nti bwe baali mu nsiko waliwo okubba ettaka lya Buganda lyonna Museveni yamutuma agenda akole try and error okugezaako naye kugezaako kuno nga kulimu ekintu ekikusika ekyekirwa ekyatwala Sale mu Mambuka biri ebintu bibiri ekisooka yagenda mu Mambuka akole kye tuyita okugezaako okucompromisinga n'okuinfluencing okutwala ettaka lya Northern Uganda lyonna either nga aliguze oba nga babbirimu oba nga basi n'ekirala kye mutamanyi nti in case bakimanyi nti ensi bamanyi yabategeera balina kudduka in case waguddewo akataba nkokona it's very easy for him okuyita awo n'ayingira Sudan oba Central African Republic n'amyansa kyekimbeezaawo kyatasobola kubeera ano ewaneweero oba kyatasobola kubeera Galuga ewawe kizibu nnyo tasobola kudduka wa kufuluma nsi yonna kugenda kyekimbeeza mamu ebintu ebyo bibiri era kuno kwali akimanyi influence ya kutwala ttaka lya Mambuka mission ebangeri successful bwebeeganye ng'ebintu bikyuse byonoonese Central African Republic oba Sudan zensi zasobola okugendamu nga bakola kuba tasobola kugenda Rwanda tasobola kugenda Congo yensonga lwaki ali Mambuka mukitegedde bulungi nnyo olwaleero kubanga Buganda kimwe mulimu abamunoonya mukitegedde bulungi nnyo so zeze ensonga mutegedde bulungi nnyo buli kimu kibagambye ebyakko nimbitegedde bwe yali akoze system ya divide and rule ng'ateekayo abantu abogera Oluganda nga n'amanya ga Kiganda ne batta abantu mu mulonda Uganda balooza nti Baganda be babatta ekiganjo okukola kubanga okujja kwa Kyagulanyi kwadisolvinga buli mission ya Museveni yonna gy'abadde akoze against Baganda kati Anita Amongi wajja n'ayogera ebigambo ebyo tebwewuunya wajja abijja kubanga mission bagimanyi okujjako nga wayonka ssengaawo oba nga wayonka kitaawo akagere byenjogedde olwaleero oba tubitegedde bwotyo bw'olifa mugende ku mitimbagano mutandika okulwanyisa obuseegu obuyitiridde n'okwewunza abaana Abaganda basomye okutandika okudda ku social media okwewunza kikkakatako okulongoosa obuwangwa n'obuwangwa n'ennono n'ensiyo n'embeera z'abantu tulina abaana generations balina amasimu smartphone bwe munaabaleka ne bagenda mu eyo trend y'okusirwalira nga abantu bakulyetinga content asirwaza abantu
ense genze kubanga yebo babagala tebagala kubanga mulowooza nga mufokasinga bino byenjogera biruma mu 7 biruma sali mu sali biruma Janet biruma buli mayiga biruma buli muluma kubanga abantu babyagala bifulume tokola banemmenga bakola ku TV z'emmengo oli ajja yambadde ngebere abadde kuba mu kamera eno wansi mu biology nga biology naali awo kamera emulaba basi yobira bulinga ngensusuuti bibagala byabera ku kamera haya mwana yambadde naye nga mu Buganda kivu omukazi okutandika okweraga nga bwafaanana structure ye genda ku TV za Uganda abakazi oli ajjanje amabere agapise ali ku biology n'omula kibagala kibabeere mu bwongo gendo na TV ye Bungereza oba yo mu America oba yo mu nga kuliko mukazi azenga ali ku TV nga yambadde ngezengwa za Uganda hani mwagala bitegera bino tubagala ngojja bitegera ku kifuba temwagala bitegera tujja bibategeza ku kifuba ngojja bitegera Nei faccio giocare la baraga wano. Katika nkulaga ekifaananyi nga kino kano kaddeka video otegere nti mwine ekizibu wa Uganda ine ekizibu tula nti abazungu baseegu waliwo ekikola kyokola mu public nga kimenya amateeka kankulaga katambi kano kono omwana ngenda balaga obutambi bubiri era yensonga lwaki benda yogedde ku bantu abatambuza utility n'abatambuza obuseegu n'okukola diversion bayombye nnyo abawulidde nga nkonye ku bintu ebyo era lyagambye mbunze fe tuli mbya kisiru nga byabadde nga amawuli bagakola dinga ga kisiru kati soko ulira video ngera juda moji zanye njagala mu nsonyi we nali badese zanya video eno ngole abavuma Lumbuye ku social media bamvumira kuba nwanyisa buseegu kati kubanga tulina abaana bagenda okudda ofe tuba tonone situgenda kukiza generation kwononeka ulira uno video wengenda okukomekeza na ulira gwe bangaye bumwe busire kwini muloga abasajje mbwate nakusema mu judde masaba baloga sa musina spam obadoshima bungamba ati mumbira mbibine munage omusajja kwamala binena abakazi bagamba mbona simanyanga nebyenjagalira ddala simanyanga awaliwo abasajja bamalira nti njagala kumalira mukamwa era kati gwe bomali omusajja yena bomalira ng'omuwala mukamwa omwana n'agenda mu kiyubu mugoberere kati ze emboza ziri ku social media kuba YouTubers omwana wayine essimu wawulira ekigambo kino mbwobo kikyafuna nga tonawuliza oli avumira obuyesu kino kyengezaako okulwanyisa kuba Museveni kyakozesa ono omwana Gloria Bugina mwogerako luli laba bwayambadde mukana akatambe amabere gonna gali bweru gonna gali bweru tunuli ganda chiwe Charles wakala ka video kangbalio mlala musatu ganda gonna gali oibameka katukole tukichi disitoli tumukwale tumusibale alimebbuta disitoli chawe otota musiba ajja kubuta okumusiba otutamusiba tajja kubuta otota musiba ajja kubuta otumusuyu nenga tulina abaana balina amasimba ali ku social media go basubidde bagenda kuleeta ki omwana wayina essimu agenda kulaba ki era kyagenda okukola so bwemutavaayo kujja kulwanyisa ba YouTubers abagufudde omuze okwogera emboozi ezisirwa z'abaana n'ez'obuseegu babajje ku genda babuuze bonna ba YouTuber eno wiki boogedde ku nsonga z'emmwanyi tekuli azoogeddeko ne kubona kuli kayina jjajja walime emmwanyi oba kitawa ayina emmwanyi tekuli azoogeddeko bavumye Ssaabasajja Kabaka omukola teri YouTuber abyogerako Anita Amongi yajolonzo Buganda n'abuteeka wali n'abuma Baganda tekuli abyogerako bonna YouTuber wabula bakuli yetinga simanya ajja ati haji bichi nga emboozi yonna nga mukimanyi nfune mutambuza ebintu ebyo ng'eggwanga ligenda balisaanyaawo kati bwenfa nekyogerako ate Lumbuye simanyi batogera ekisimu ate atulumba ebyamagezi batu please ensi esaanawo mukama bakumbira video ndio kuseka kwa kusafisa zija kwa bili eza kaongezi
video alero kujja ko wayonka sengawo oba wayonka tata wa Kagere oba wayonka nde oba togenda kutegeera na kumanya kizibu kibadde mu video alero na bikibira binjogedde kijja kuba kizibu nnyo okusanga video nga zino ku radio ku TV oba ku platforms endala ojja zisanga wano neera aguligula banga anyigide information tobuuza ategeera atya wani wagirani era njira kugomutina gwagira NRM ensi yo tojagala kubanga bagifuga bagwira era bagisanyizaawo kuraka tuna nensi yange video wedde mukama ko masaba sajja kabaka ku Buganda bingi mbirese sibaliriza kijja kusakala ku 3 mwera